Tugambireko for sure tuyinza odiyekita nti jogo oba okulagira ddala while you're absent. Era naako nkaleeta postade tukansala abo abamu oluusi tebagenda. Simanyi oba bakubidde obusimu nga balwazizza. Tusobodde okugabirira Bukeerere tugiwadde desk 200 Mukono High desk 180 awo tulina ekizimbe kyaffe mukiraba office block naye etambula. Eddwaliro ly'Ennyanja tuguze ettaka saako n'eddwaliro okulizimba nga kuliko maternity wing. Birabika byonna nga bigenda kuggwa saako ne staafu z'abasawo. PDM tusobodde okubawa miliyoni esukka mu 140 mu mmeka okugwamu mu 90. N'olwekyo tulowooza nti tukyakoze bulungi. Tulina omwaka guno gwennyini tugenda kugula nnyo greda eyo egenda kutuuka mu luvannyuma lwa wiiki 3 eri mu kkubo ejja. Twagala okwebaza Town Clerk ti omulundi guno tuli serious ddala. Abantu abamu balowooza ti bye tukoze mu bbanga lino ery'emyaka 2 gye twakamala mu bukulembeze byalema n'abamala emyaka 5 oba emyaka 15 mu bukulembeze. Office block eyo gye mulaba tiffe twagitandika. Eddwaliro ly'Ennyanja ddene lyerimu mu disitulikiti yonna erisinga era obunene. Tuzimbye na miryango tutunaye wali eddwaliro LFS Center nayo tugyongeddeko. N'olwekyo waliwo ebirala bingi byesijja kusobola kumenya bye mugenda okusanga mu alipoota yaffe gye munaalaba etukoze mu financial year. Honorable councillors, njagala okubeebaza olw'obumu bwe tulaze nga tukola emirimu gino. Singa si mmwe emirimu gino gyonna tegyandisobodde kubeerawo oba kukolebwa. Naye olw'okukola kwano effort gye mutaddemu okuwa abakozi baffe yetusobosezza okukola emirimu egifaanana ng'egyo okubanga tujja kuba bawanguzi. Tulina enguudo ezigenda okukolebwa ku nanka ya World Bank program. Enguudo ezo tugenda kutandikira nga bulijjo wano Mukono mu Central Division okuva e Wantoni tujje Kikooza tujje mu Kameme Valley Market tuyite ku Albert Court twambuke ku Cathedral paka mu Wandegeya oba mu kkubo erikwatagana ne district. Awo ate luve kugudo lulala okuva e Nasuuti Nakabago Bajjo Ntaawo kwali Ntaawo Bajjo ne connection yawo okutuukako okuva wali okwekuba erigenda Bajjo okudda wano mu tawuni ku Kyentaawo waggulu awo eyo nayo connection weeri okugendera ddala likwate Bajjo okuyita awo mu Kirombe ligende paka ku Kyebukerere liyitemu paka ku Jomaali.
waliwo bulinki awo obugwako era obujja okugatta ku kkubo ery'ebbajjo. Kuliko Kigunga link Bajjo, kuliko Serado link Bajjo. Amakubo gano bagenda kukolebwa mu nkola ennungi ey'omulembe. Kugenda kubeerako ab'ebigere bwe bayita emifulejje gy'amazzi saako n'amataala ku nguudo. N'olwekyo tusaba aba honorable councillors n'abakulembeze abalala ku mitendera gyonna eJLC okulaba ng'omulimu guno ogwamaze gugenda tandika very soon. Tugenda contract abagenda okukola enguudo, tulina kampuni ya ezayisemu, tulina Starling. That last warning be the last warning, Bobaba Bemanyi. From today onwards, tubebaza emirimu emingi gye mukola honorable councillors. Sebotandikira okwogera okwolyawo ku birungi bye tukola nga Mukono municipal, era mbakubiriza honorable councillors Jumayi nga weetugedde banyawo ne bassemu enguudo zino nga zikolebwa twetaaga effort ey'amaanyi okusobola okwogeraganya okukkiriza okukola enguudo ezo nga tebuli compensation. Enguudo ezo tezigenda kukolwa nga mpya. Enguudo ezo tugenda kugendera kuziriwa enkadde saako okugaziyaamu akatonotono okugenda okuyita emifulejje saako n'enguudo z'ab'ebigere. N'olwekyo bannyabo ne basseba abakulembeze ab'emitendera gyonna. Bwe mbasabira ffenna twegatte wamu tuwagire enkulaakulana eno esobole okutuyamba okukyusa ekibuga kyaffe. Madam Speaker, olw'okuba tulina ebintu bingi ebirala byonna obutagenda bwange nze nsigala mu ntebe bebutegedde mmeeya mulwa n'okugambo wasoboleranyabo badde nsaba omukwano Robert Augustine, Secretary for Finance and Planning, Mukono Municipal Council. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 Ogwokutaano 2024 tusobodde okuyisa bajeti yaffe nga nnene nnyo ya buwumbi 89 mu miliyoni 596 nga sente zino ekiziyimusizza okutuuka ku toto eyo twafuna funding okuva mu Greater Kampala Metropolitan Area ku projects ezigenda okukolebwa mu Mukono municipality ku nguudo nga bannaffe basobolera ddala okutuwa sente nga ziva mu World Bank obukadde billions 58 mu obukadde 565 nga sente ezo zigenda kutuyambako ku projects ez'okukola enguudo, okuteeka amataala ku nguudo ezo zigenda okukolebwa nga bwe bazisomye mu kanso. So olunaku olwaleero mbadde musanyufu nnyo nti tusobodde okuyisa bajeti ebeere nga ekola omwaka ogwa 2024-2025. No, billions 89 mu obukadde 596 zonna si zaffe, si local revenue, wabula tulinako sente eziva mu gavumenti nga grants, emisaala gy'abasomesa, pension iki wa buwumbi 23 mu miliyoni 661. Ate bwe tujja mu direct transfers ezijja okuva mu central government okutuyambako era mu nkola y'emirimu, bajja kutuwaayo akawumbi kalamba mu miliyoni 177. Ate mu local raised revenue owaffe bwe tukuŋŋaanya okuva mu basuubuzi baffe n'emisolo emirala, tugenda kuba tukola obuwumbi 6 mu miliyoni 195 n'obutundutundu obugwamu.
ze ssente ezo nga ffe Mukono municipality budget yaffe ku local revenue so eryoka etotolinge ku muwendo ogwawamu ogwa billions 889 mu obukadde 596. So kati wano mu local revenue biki bye mutunuulidde nnyo okugyayo ssente okulaba nga muzifuna? Local revenue tutunuulidde nnyo ekintu kye bayita property tax. Tubadde tututte ebbanga ddene nnyo nga bannamukono nga tetu evaluatinze mayumba gaffe ebizimbe bye bakoleramu amaduuka amafakitole kwegamba kati tutaddewo ttiimu ebadde nnene nnyo ebadde etambula ng'ekola valuation ku bizimbe ebyo tusuubira nti mu financial year eno eya 2024-2025 omusolo guno gugenda tugustinga nnyo mu local raised revenue gwo nga gwo tugubalira okuba nga tuyinza n'okuweramu akawumbi akalamba ku lwagwo ne miliyoni eziwera ng'olukaaga gwo ng'omusolo gwokka ogumu ogwa property rate. Ate supplementary gye muyisiza yeetegeeza. Kusookera ddala njagala kwebaza ttiimu yonna okuba technical ne political wing olw'enteekateeka ez'embalirira eno ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 obuwumbi 89 nga n'ezisinga obungi ku zo obuwumbi 58 bugenda kukola nguudo kirungi nnyo kiraga nti waliwo enkulaakulana ey'enjawulo egenda okulabikako Mukono municipality okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogwo ogujja naye wabaddewo okutya abangi nga beeraliikiridde nange nga mwendi ekiwandiiko ekisimatuse ekyebikira mu mbalirira kya buwumbi 58 ate nga tekyogerwako wadde okuba nti ku order paper kwekiri ne tutya nti kino kyavuddewa naye Town Clerk annyonnyodde bulungi n'atubuulira nti kyabadde kyeyawudde ku budget eyawamu ey'obuwumbi 889 nga 58 obubadde bulabise ku lupapula olw'enjawulo ze za GKM project gye twenyumirizaamu egenda tuyamba okukola enguudo so tulindiridde n'amaanyi okulaba nti already ensimbi ezisooka zaalabiseeko dda eziraga nti kino kiri serious so bannamukono balindirire embalirira eyo nga egenze mu nkola nga tutandise osaasaanya ensimbi ezo tulabe ku nguudo n'ebintu ebirungi ebyenjawulo ebigenda okujja naddala wakati ng'enguudo kye kimu ku bizibu ebitawanya bannayuganda. Nze Vincent Lubwama kansala Nsube Kawuga ow'olukiiko lwa WACS. Indako katono tunula ddala direct bantu mbadde manyi nti ndaba muno mbalansingire wano nze Joseph Nakibinge kansala Mukono municipality okuva Seeta. Olunaku lwa leero tuyisiza bajeti yaffe ya buwumbi 89 nga obuwiiki obuwumbi 56 buva mu GMK nga tusuubira nti bajeti eno egenda tuyamba okusinga ku bajeti endala zonna zetubadde nazo kuba bajeti zaffe endala zonna zetukoze before zibadde nga mu biliyoni 2 naye eno ogiraba erimu ssente okuva mu GMK obwiki tugenda kukola enguudo zonna eza municipality kigenda twongera okukola service egenda kubeera y'amaanyi nnyo n'ebirala byonna ebibadde bitulemye ssente zo zigenda tuyambako tubikole. Tutera okulaba nga ssente zifulumizibwa bwe ziti ate kansala Mukono municipality Nsube Kawuga ward. Olunaku lwa leero tuyisiza bajeti yaffe gye tugenda okutambulirako next financial year era nga tusuubira nti ebiyisiddwa ssente eziyisiddwa zigenda tuyamba nnyo mu municipality nga nze akiikirira abakyala ssente ezo zigenda okuyamba abakyala ebibiina ebyenjawulo okugusiza abakyala girls child mulimu okuzimba amasomero enguudo ebintu bingi nnyo ebigenda okukolebwa kwezo ssente tusaba busabi nti ssente we zijja zikolesebwe bulungi zireme okubbibwa zireme okudda eri n'eri kyetusaba kyokka for the better of Mukono municipality. Alongo kansala Kikira Ntawali ku Mukono municipality council era kansala gwe bakazaako eriyo wa Kasasiro nze kansala ate era saabakunzi wa ttiimu ya Kyaggwe y'omupiira. Okusooka byonna tuva kuyisa budget
ebadde ennene nnyo kasookerenga mukono abaawo olw'okuba nti kati twegattibwako Kampala ne kituyamba okuba nti kakati resources zitaasa okugaziwa. Nze ku lwange bingi nnyo ebiyise mu bajeti ebitakoleddwa ebbanga ddene, naye ku mulundi guno neerayirira okufiira ku tekiniko yonna anaalemesa okubaako ekikolebwa mu mukono, kubanga mbadde nnwanisa kasasiro nga buli kaseera bakugamba tewaliiwo ssente. Sente nga tuziyisa mu bajeti eza kasasiro n'emmotoka nga zitudde awo eziyoola kasasiro, buli kaseera nga bagamba tewali mafuta gayoola kasasiro. N'olwekyo ndi mu kwerayirira, neerayirira ntegeeza bannamukono bonna nti nja kukulemberamu okwekalakaasa ku bajeti eno, kubanga nze nkimanyi bulungi ensimbi eziyisibwa zisobola okuyonja bulungi nnyo ekibuga kyaffe ne tuba nga kasasiro awedde mu kibuga. Nze ngenda kulwanisa mu tekiniko yonna analya ensimbi y'omusolo ng'ate bannamukono bali mu kivundu ekiyitirivu ennyo. Buli woyita wonna kasasiro ajjudde, buli woyita buli kimu kyonna bwe tumala okubiyisa bannaffe ne batabiteeka mu nkola ate nga bo omulimu gwabwe kuba be balina bajeti omulimu ekyo. Kuno kulabula ndabula bonna batekiniko ababadde balemesa enkulaakulana olumu mu bugenderevu okubeera nti ku luno tugenda kulwana okulaba nti mukono abeera mukono ekibuga ekikyasinga okukola ki okubeera nga kyeyagaza. Tugenze mu benchmarkings nyingi mu bitundu ebyenjawulo, tugenze Mbalala, tugenze Gulu, tugenze Arua, tugenze Gulu, tugenze Fort, tulabye ebibuga ebirungi ennyo. Era ensimbi y'omusolo gye tutambulirako okugenda eyo okulaba nga tulaba enkola abantu baffe gye bakola okulaba nti garbage agwa mu bitundu byabwe. Naye ebitundu byonna bye tugenzeemu ebbanga lyonna kasookere nga tuyingira kanso tewali kyetutekesanga mu nkolo kujjako okugenda tubanga abagenze mu ttuwa tugenda naawo bennyini bekikwatako ba technicals, naye weesanga nti bwe tukomawo tewaliwo kitekebwa mu nkola ate nga bwe tugenda bwe tusoma emisomo egyo bwe baba batusomeseza bannaffe ebibuga ebiyonjo ng'ebyo by'owulira kye tulina okukola kwe kujja wano ne tuteekesa mu nkola eyo byennyini, naye mu mukono tewaliwo kyeyagaza, buli kimu kyenyinyalwa bwenyinyalwa. N'olwekyo nze ndi wano nga ndayira okubeera nti ngenda kufiira ku muntu yenna naddala batekiniko abalemesa enkulaakulana. Tukooye bannamukono bakooye ku luno baagala nkulaakulana, amakubo omugalaba buli wamu wavundu, amakubo mabi ebinnya biyitiridde mu kibuga buli wamu amakubo tewaliwo. Tuyisa ssente budget buli mwaka gavumenti erina ensimbi zeeweereza ezirina okukola oluguudo lwa kolansi lwa kilomita emu buli mwaka, naye njagala mumbulire tewaliwo yadde kilomita emu eyali ekoleddwa wano mu mukono kasookedde nga tuyingira mu bukulembeze ng'ate ensimbi sente ziweerezebwa. Kilomita eyali badde ng'ekolebwa yeri ey'ekawuga bwe bakola nakutuusa kati ekoleddwa emyaka 3 n'okutuusa kati tennaba kukola ki kuggwa, bakola volongoto, bakola vulugu ebinnya mu myezi 2 kya layers 2 oluvannyuma lw'okuba nga twakambula ne tubagambako ne tugamba nti tugenda kwekalakasa kwe kutandika okulaba nti bagenda kutandika okuteekako leya ey'okubiri kubanga ne trenches baali tebazikoze eki tebazikonsidalinze ziteekamu. N'olwekyo ku luno tugenda okulwana ne bakansala bannange era mbategeezezza nti ku luno tuwesibe 2 tulabe nga tulwanyisa omuntu yenna alwanyisa bannamukono okulaba nti babeera mu mbeera gye balimu, babakuumira mu mbeera embi ennyo ey'obukyafu ey'enguudo embi ennyo. Neyanziza nnyo neyanzege nsigadde ndi kansala. Neyanziza nnyo neyanzege nze Nakadudora Nsubuga lwemba munammwe Speaker Mukono Municipal Council. Nebaza olunaku lwaleero olw'okuyisa bajeti y'abannamukono kuba si ffeffe kanga abantu naye ffene tukwatako nga bannamukono kubanga all sectors zijjudde muli education, health, bingi nnyo byonna mwebiri era nga bannamukono tusuubira nti ku luno tugenda kuluma n'ogwengulu okulaba nga ssente ezo eziri mu bajeti zikola ekyo kyennyini kye zirina okukola nga tezibulankanye okuba nga tuli ku mulamwa n'obutaswaza Mukono Municipal Council, obutaswaza Elisa Mukasankoyoyo nga meeya ne kanso ye okutwaliza awamu. Sebonera nnyo. Yes, there was a reduction in the budget figures from what we had presented at the budget levy and what we have today. That arose because the final indicative planning figures that were allocated were giving us less figure than what we had anticipated. And
and so we had to revise our budget accordingly. This is not going to affect our activities. Our activities will remain as planned. It's only that possibly there will be some activities will be rescheduled to next financial year, because most of the major funding is under the Greater Metropolitan Kampala project, and these are multi-year projects. So we are sure that the next financial year the projects will start, but the projects will continue up to the following financial year, 25-26. So it will not in a way impact on service delivery. We shall only reschedule the activities that we had planned. What are the key priorities? You saw in this financial year, the key priorities are obviously the road, because more than 60% of the funding is actually going for roads, and that is primarily because of the World Bank funded project under the Greater Metropolitan Kampala. So our priority is the roads, and the second priority that is taking a lot of money under the next financial year's budget is education, because we have also been given funding by the ministry to construct several classrooms, by desks, and as well as teacher houses. So those are the two key priority areas. But we also have significant money under locally raised revenue to purchase land for schools, land for health centers, as well as for the garbage site. It's not adequate, but at least we have put on some good amount of money for that purpose. So those three constitute our major priority areas that we are going to undertake in the following year. Looking at the targeted road, do we already have? We are lucky that we already have 2 lots advertised. We are thinking maybe in the next 2 weeks we should be having contractors already. Possibly even agreement should also have been signed for us to start on the construction of those roads. So work is just around the corner. What are the 2 roads? We have the Nasuti Dao Bajo Road and the links there, and then that is lot 3, and then we also have lot 2, which is the Anthony Kame Nabuki, and those roads linking us with the administration, the district headquarters, and which road will go up to Katosi Road, and those are about 9 kilometers. So those are the two lots that we have under the program, and I think the total budget for those 2 roads will go around 83 billion Ugandan shillings when the contracts are signed. So this financial year, if you read it very well, is that next financial year we shall have 54 billion shillings for that purpose, and the other amount will come in the subsequent financial year. Have you already succeeded on the process? I think we are actually doing well. We are now at around 80% correction, which is okay. But in the following year, we think we are going to raise much more money than that, because we have instituted a farm to value our properties, because property rates is one of the biggest taxes
that we are supposed to have. And we have voted some substantial money for mobilization of revenue. We are going to create revenue teams among ourselves, both political and technical, to ensure that at least we come all the corners. But at the same time, I believe we are also trying as much as possible to make sure that we show people what this money is doing. And part of that is planning to buy a grader, which I believe in the next 2 weeks should also be here, but also building the administration headquarters. And we're also putting aside monies to handle emergencies on roads, collection of garbage, use locally raised revenue. So we believe that our focus is not going to be only on methods of collection, but also on accounting to the public what we have collected. Francis, Town Clerk, Mukono Municipal Council. Leero tulize esimu nga Mukono kubanga ba honorable councillors baffe bapasinga budget y'omwaka ogwa 2024-2025. Budget eno ya 89 billion 89. Priorities zaffe mu mwaka ogujja ekisooka nguuto kubanga nga 60% ya budget yaffe egenda kukola ku nguuto zaffe kusinziira sente zetwafuna kuva mu World Bank nga zalaba mu ministry ye Kampala n'emiriraanyo. Ate ezo sente zigenda kukola ku nguuto lwa Nasuuti, Nakabago, Ntaawo, Bajo Road ne links zirimu nga Kigunga ne Bajo. Ate n'endala tugenda kuziteeka ku luguuto lwa Admin Roads, Anthony Kame Road, ne road nga genda Nabuti Katosi Junction Roads. Zenguto zigenda kukola. Priority ey'okubiri ya masomero nayo twateeka sente nyingi kukola ku masomero gaffe. Ate n'endala twaziteese mu kugula amataka kubanga nga kanso tutulina amataka nga bwe mukitegeera nti wano either amataka ga Kabaka oba ga private gali under private mairo. So ezo priorities zaffe n'ebirala weebiriyo okuyoola kasasiro okukola biki naye sente nyingi zigenda ku sectors ezo. Town Clerk, ku local revenue planning to collect around 6 billion kuva mu local revenue. Naye tulowooza nti tugenda kufuna sente nyingi kubanga mwaka guno tuli kukola kituyita property valuation. Tuli kuvaluinga bizimbe ate twabiteese no mu mawulire nti abantu bajje balabe mihendo gye bateese ku bizimbe byabwe. So tusuubira nti eyo exercise bweba ewedde tugenda collectinga enough revenue kukola emirimo ya council. Omwaka guno twapulaninze kugula greda ate tukimanyi nti in the next 2 weeks tugenda kuba nga tulina greda yaffe mpya. Tuli kuzimba administration block nga namukiraba kubanga bwa office bwetutuulamu bwadda bwa town council. Ate tuli municipality wanti twagala a befitting building nga office zaffe nga municipality n'okuyoola bisasiro. So tutunuulidde to improve collection zaffe ate ne methods za collection. Fenna tumanyi nti twa automatinga naye wakyaliwo abantu abalala basasula cash
bw'oba osasudde kaashi oba toli sure sente ezo zigenda kutuuka mu kanso. It's still work in progress, but we believe in the coming days you are going to see us on the ground trying to reorganize, because yes, we insist that our main duty as the municipal council is to facilitate business and trade, but obviously yes, it can be seen some people are obstructing others from trading and from being visible. So I think we are really coming in very strongly on that issue. Another issue that is the last one. Yeah.